Bassentebe bano ababadde batasalikako musale bava mu division okuli Wanaale, Industrial ko n'Amambuka era nga bano bagamba nti ssente zaabwe zaali zaateekebwa dda ku akaunti ey'ekibuga Mbale mu mwezi ogwokuna omwaka guno kyokka nga ab'obuyinza babadde tebavaamu mwasi ekibaviiriddeko okwekubira enduulu nga balowooza nti oba ensimbi zaabwe zandiba nga zaakozesebwa bubi. Which is overdue. Most of the sub-counties outside the Mbale municipality, they have got their money. But here, we haven't received our money. And according to the financial program, when it reaches 15th June, when you have not spent money, it is called what? Back. So that's our fear. That's why we have come, so that our money is not taken back to the center. Bebagala ate okukabuzaawo fe abakulembeze ab'ebyalo tubeerenga tuvaako bwerere ku musala gwaffe gwe twandibadde tufuna emitwalo 12 bannaffe bwenna ssente zajja okuva mu central government zatuuka mu district and cities naye Mbale municipal state council tesasulanga ssente za local council wano paka na leero kigendererwa kyabwe tetukimanyi kyeki. Bano ababadde bakulembeddwamu omukwanaganya waabwe Wambazu Wamanga bategeezezza nga bwe babadde babuzaabuzibwa abakulembeze mu kibuga kino okumala ebbanga kyokka nga bannaabwe mu bitundu ebibalinaanye bo baafuna dda ssente zaabwe. Bassentebe bano abagamba nti ensimbi zaabwe tebazirabangako bali eyo mu nkaaga era nga Wambazu akakasizza nti ekibajjeyo mu kiseera kino kwe kulaba nga babadde batutte akaseera ng'ensimbi zaabwe tebazifuna olwo ne bavaayo nga baagala okutegeera kiddala ekyatuukawo. It is overdue. Ate si gwe mulundi ogusoose every year it is the same thing happening here. Why is it that every year such mistakes are being made? Our money, the one for this year, it came in April, towards the beginning of May. So when we informed, we came, we started following up with the money. Reaching here, they tell us wait 1 week, 2 weeks, 3 days, 2 days, 4 days, 5 days. So we moved until we got exhausted. Recent information came that though we are here, but our money has been what? It has been stolen. It has been diverted by some other people. So when we got that information, that's why we had to run here at Municipal Council. And the people who have not got that money, it is the LOCs from Northern Division, Industrial Division, Wanaale Division, all the sub-counties of Mbale. Omwogezi w'ekibuga kino James Kutosi avuddeyo bano n'abeetondera era n'abategeeza ng'ensimbi zaabwe bwe zibadde ziruddewooko wabula bakola buli ekisoboka okulaba nga bazifuna nga sabbiiti eno tennaggwako. Normally when they pick them from here it takes about 48 hours. This is about 2 days. So we are now looking at 2 days from today. That takes us to about Thursday, Friday. It could be late. I would request that we have been patient for weeks. Let us be patient for about 2 days and we ensure and we see that by end of week your payments have been made. Ate ye town clerk wa Mbale Paul Batanda kino akitadde ku bakungu abakola mu yafeesi ey'ebyensimbi bagambye nti tebakola bulungi mirimu gyabwe n'ategeeza nga bwe bagenda okukola buli ekisoboka okulaba nga babakyusakyusa olw'ensonga ziryoke zitambule bulungi. Because it is just like, you know, others were saying they told us to wait for 72 hours. Others wait for the following day. So there has been miscommunication. We're going to do, for purposes of avoiding again future challenges. One, we shall have another person who will be in charge of LC2, LC1, gratuity. Actually, and the divisions. Yeah. Just because the divisions, the money is sent to the divisions. And another issue which would be easy is sending this money. So if you are from, say, Northern, because the ones of the divisions go to their money. Bassentebe bano babanja ensimbi eziri emitwalo 12 buli omu era nga zino nsako yaabwe eyabasuubizibwa gavumenti okubanga bagifuna buli mwaka. Eggulire lino likusakiddwa Isa Kigongo ku Lwa 44 eggulo.